ennaku ogisiimuuleko. Wakitibwa Allah era nja mwebaza nnyo kubanga mama wange bwe yanvaako nali simanyi nti nsobola oweza wiiki ku nsi. Maama kiralamu mu nsi yonna etali Uganda yokka, mu nsi yonna nkyogera nga nkisimbako amannyo ate nga nkikakasa mu maaso ga Allah ku lwange enganzi. Teriiyo muntu mu nsi ku lwange ayinza kuba nti ansinga okwagala nti bagala gundi ayagala nnyo mama we tewali akwata kifo ekyo nkirimu bwomu. Gundi ndabika nkusookayo. Kisoboka. Terina nvuganya ate ndoozera teriba bwe ndowooza kuba ndabika nkwata ekisooka maama mwana wange. Sina na bwe omu yamanyi bwe kituuka kuba maama. Simanyi nakumanya. Neewuunyanza omuntu akeera ku makya nga tayagala maama we mwewuunya. Nomalako wiiki nga tokubye essimu, nomalako ennaku 3 oba document maama wange bwe yanfaako nawalirizibwa okuwummula Ebony. Ku ye wasalawo noga akasika kaari nga tebangobye nogamba kansooka enveeyo nga ndaba sikyalina kyenkolerera. Ate nga abaana bo beerabidde ku lwa maama. Okimanyi nti nasabako Mukama Katonda ntwale ku olwo nga sijjukira baana nga ngamba abaana bajja kukula ebyabwe oba nabo Mungu bw'abaasazeewo n'abaasobola obbaleeta. Maama temuli mu bino kati katugeze wali eri kweri senior your first breakthrough ne bakkiriza nti actinge nabo. Tewaliwo mbeera yonna baana abasatu be bajjako paati eyo gye baateekawo oba eyo mu kampu gye mwabeera nga bayinza obutakiraga wano nga baboosi we bali naye mu kampu eyo kyogamba tewaliwo mbeera yonna in any way eraga nti they feel like oyo omukyala omanyi olumu oyo omukyala lwakubanga gundi ye yamuleese lwakubanga era yeekaabiza just kubanga ayagala bamiseewo. Katulawo baana abikola paka. Tebyalimu. Nayagadde nkyepene enkifaako gundi. Nanda sobola kiterabira. Nkiyisaako gundi naye nafunamu okusomoozebwa wabula ne nkuzza ewa mwami Olanya. Naŋŋamba nkubuulire nti ebyera bisobola okusuubirwa bibaawo biki kati nawulira nga kinzitoyeeko mwami Olanya n'akituuse wa Mukama waffe. Kati Mukama waffe n'akyanjula nga weetuli ffenna. N'akikuba ku mmeeza. Ti omukyala mumwogerera bino nabiri naye ti kansooke ku gwe mwogerera oli bwagamba nti wano wazibu nnyo tojja sobolawo mubuuze gwe lwaki wooli. Awulira ng'alina kyolowooza okugira omukyala temunyiigire nze. Bagamba ensonga n'aza addressinga nga ye. Yes of course ate mulujjudde ku ffenna. Openly. Yes kati alina kyayagala okwogera kyogere. Naye buli kimu mu kivunaane ye omukyala mumuleke. Twaliza wamu he gave you the should we call it comfort? Yakulaga nti omugongo weegulu. Tosuubira bintu byakuyisaamu eno. Era naye yakyogera obukokola yagamba nti towuliriza nnyo bigambo biwulire naye birekaawo kubanga oli bwakubuulira wano nno waliwo kino wano mubuuze lwaki wooli gwe ng'olemeddewo natovaawo awabi era naga nti buli ali wano manya kyoyagala nekyo wajja okukola focus. Nange nembeera bwe ntyo n'oguma n'ogamba kati kabaddemu mmwe mufudde sera kyatuuka kibalume nange nembitegeera nga bwe biba you got used. Naye nze natuulanga nnyo mu editorium nga tulina kye tugenda olabamu nga buli we baba nga balina gwe ba producing wali mbeerawo. Omuntu wali eyo atamanyi kigambo editorium kimunyonyola mu lulimi bwe tuba tukola lihaso bwe tuba nga tuli mu training no nga tuli mu tutudde wano nga bw'olaba eri stage
abali abatulaba ye stage kati abatudde eno balaba kati ffe mwabali eyo nga mwe mutuzannyira naye kati mubatudde eno mwe muli atuli atraininga atugamba ekyokola yes kati nze nga mbeera nnyo wano ku lusegere wa teacher ngero omwana ayagala oyitako banne buli gwe bagezaako gangenda ku stage nze njala mbeewo ndabe kiki bamuganye okukola ng'oleme kikola ekyokubiri bw'oba otudde eno olaba nnyo ekiremyoli kati iwe strategic wali strategy wagenda ozirina kuba nali nina gye njagala ntuuke munnange n'enjiga ntya nabijja ku mukama waffe engeri gye yalinga atrainingamu abantu ne nnyongerako ku luzungu olutini up to now buli lwe bambuuzanga wakoma mu kibiina ki nalinga nnimba nagamba nga saasoma wadde so that tebakusuubiramu kingi saagala kumpa nnyo dialogo za luzungu lujja kunnemesa okwakitira ekintu nkijjeyo obulungi kubanga ndwogera neetyange bankubye embogaawo oba kyekyo kati okunsekerera awo mbeerera awo ne bamala bajja kumpa dialogo nga za Luganda bwe kaba kunze kayitidde ne kagira kubanga olumu kamaffe yabuuza nemugamba dde gundi oyo simuprovokinga nemugamba mbadde nsuggestinga ti oba yandigize kati bonna bakyonga kati ninga oba nkubye embogo kirabika ninga ndeka nkubye embogo yalabbi ekyo kabe unyaga ataasoma yatugamba teyasoma akagambo provoking ne banga kiddemu naye nkiddemu kale nenkitwalirawo mutima ninga mukama katonda wange tibinzalira obuzibu naye akaseera katuuka neŋŋamba waliwo omukwano gwange omu Mariam Bukenya oyo muwala wange Ketra naŋŋamba nkubuulire totya luzungu bw'oba oyagala oduyiga kikubewo bakutereeze kale ojja kitereeza mpolampola oli ajja kuga nti bakyogera bwe bati kaakati munnange nentandika okufuna omusaala ebintu ne byeyongera okunyuma obufumbo bwe bwatabukamu neŋŋenda ne mutuukirira ne mugamba mwami Katende embeera eri bweti ne bweti omwami yatandika okukola effujjo nga asobola okuteega abamu n'abagamba mukazi wange tatuuka waka takola atya kati ne bagenda ewa mwami Katende ne bagamba mukyala tumuvuga ntumuzaayeko omwami wa complaininga kasaana ne katuuka mukama wange naŋŋana ku bibiri ondako kimu ate kyesalirewo nga ggwe nga tewali akkasi obufumbo era abaami si bangu bakufuna era omusajja oyo oyina kyamuwendo ekirala oyina abaana omulimu bukya ne guggwawo naye nagwo lwakuba tulabye bangi ate era abakoze emirimu ate ne bayitamu ne mugamba nsazeewo omulimu natokiwadde nandowooza yakubiri yaddoga nti ddako eryo kirowooze nsazeewo omulimu naye lwakuba nsaba mbeere n'abaana bange sina busobozi kale bupangisa nyumba kubanga ate basoma banange omwami oyo ow'ekitiibwa yampa enju alhamdulillah njogera fact yampa enju kubanga kaseera kaba kakazigizigi otandisa owulira nga kyosalawo naye wasalira waawo nsaba nkaaba ennaku owulira kubanga teri yali agadde salawo ku bintu bibiri byonna ebirungi n'ogamba kanondeko kimu tekiba kyangu yali birungi naye obufumbo nga mpulira ndaba siina nnyo olugendo gye nja kulaga nalo omwami yali atandise wali mu mutima wali otandise owulira nga ndaba future gye ngoba yandivuddemu ebibala naye tabiraba ekyo nga kinnoma nga njagala antegeere kuba neekuuma ndi mukyala ate by then nali nkyali kitoototo
omuntu bamukwana ne bwaba waka ne bw'okyalodde ewammwe osangayo kati nga ndaba future agituulako ina name of bufumbo already nazaala ndi muto nnyo kakati ate nfunye chance ate ndaba agiri netwawukana banansonyiwa abalabi naye netwawukana mukama wange nampa ennyumba neŋŋaati kati kyokka yampa enju kyewuunyisa nga kituufu nga ne bannange abalala abawa naye ennyumba erimu amazzi osobola kuntegeera yali better than eri gye wali ennyumba erimu amazzi self-contained ennyumba erimu ekiyigo mugundi n'amazzi tugase n'omwo ennyumba ya kikomera eriko n'eggeeti amasannyalaze ga bwereere oba onfuna maama nentuula n'abaana bange nentandika okuba nga mbaweerera nga sikyasanga lutalo ne mbateeka mbisolo ate nga era nga sente ezova ezojja eno zotwala ku fees bwe kyali ate nga olwedde road ya rent yakuvuddeko nadde nga bw'okyogedde bwe tugenda mu safaari buli muntu abamu n'omukisa gwe buli mu kifa waliwo omukama wagamba ono agenda gaggawalira muno ono agenda kubeeza wano obulamu okimanyi nti waliyo ababaddeyo nga yesu bamuwa byonna naye nga taseguka w'omutunulira bwoti enkulaakulana ntono nnyo ate nga gye bali naye bwoti era nga expenditure tolaba weeraga w'amaanyi gye bali naye bajja kuleeta abantu okubaseka okubasekerera nze njanneenyumirize mu kyendowooza nti nafunamu nkyafunamu oba onfuna kati omuntu okuba nga yateekamu ssente ku TV kwendabiro ate nange nompa kati njagala ombulira oba oyagala kifaanana kitya nakuwa ennyumba akuwa okuliisa bakunywesa si byangu nno kufuna kakati lwaki njajjogerako ebirungi ebyaddala natuuka ekiseera ng'ennyumba nyino givaamu naye nga tangobye nga weesiimidde nagula akapoloti bwe ngula akapoloti kunze essanyu liri eryasookera wali kati lyayitawo nga mu mutima ŋŋamba ne wemba nkubyewo yabiwempe kiri nti wentudde wange ne bwenfunayo amabaati 3 natandika okwegomba obuyumba lwakayumba kaali ku Masaka Road awo nga ogenda kutuuka Kamengo nga kaliko amabaati bwe gaba amangi gaali amabaati 4 saana nti 40 naye amabaati 4 mabaati 4 buli nakayitangako bweti nga ya Allah ne bwenzimba bwe kati ye lwaki Ngereza nakwako tenti ey'ensoko nga bwenjagala okigeza neŋŋamba ya Allah kubanga naawe bagamba wagundi luwe tebaamuwaawo teyasikirawo akolereddewo ng'amaanyi agajja muli ebbanga lye yamala nga mpadde enju w'ensula wasevinga nasevinga teweejalabya ate kyekirungi wadde anti nalina abaana olwo nga nze nafuuka maama nze taata nga kinkakatako obutalya kivubi nengula akapoloti kange nensooka nzimbamu kaluumu kange kamu neŋŋamba nzaani ate olwo nga nzimbyewo amabaati 8 neŋŋamba ya Allah munnange nali nsabaana kakati ate gali 8 nensanyuka nnyo 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 mutima nensanyuka okumanya nasanyuka nagenda nenkayingira nga tekalimu seminti neŋŋamba seminti ajja kunsanga gye bujja naye wano wentuddewo waki wange kati nakambuzeemu kiraga walinamu abantu abasingayo babikola nga bali ku pressure yakwejja kukusasula gye basula n'agamba kanjiyingire wadde tennago gwe wali ku pressure yaki nalina okwagala ebirooto ebingi neeyagaliza nnyo kiraga ndabika neeyagaliza nnyo ate omba manyi oyagala ogiyingire ng'erimu ne kalangi erimu ne tails nedda erimu after all eno gy'oli tewali nakugamba nga tebangobanga na buli kimu mwekiri naye munda mu nze waliwo omuntu ayagala oba n'ekikye ownership nali mbufumbo nengula ekitanda
ne tubeera n'ebitanda bibiri nga ngamba ky'abaana nkyakirinayo ne mu store yange saagala kitunda history wo soveneya mama nyabo saagala kitunda buli kantu ke natandika nako mu myaka kiwalawala njagala nkikuume nnyo kata wano mu kusalawo nti kankuzeeko emabega osazeewo nti nze nonzeewo mulimu omwami ebyajjirako awo era bakututte yayogera bingi naye engeri ennyumba gye nali nfunye yakikomera ng'ate namunnyonnyola nti tekakutanda kubanga bwe banaakusanga ojja vunaanibwa sikyali mukyala mu butuufu sikyali era nkusaba abaana ngenze nabo sigenda kudda kusaba buyambi bw'abaana naye ndekera emirembe twakayanamu awo ku ky'abaana naye ne tumala ne muga nti abaana tojja basobola kambatwali kati nafuna ne banne nkazi waba muleka agende nabo ajja kulwa kyabaliisa ajja kudda nga nange muli njogezaamu koggaane ebyenzoga naye ne mmala ne ŋŋamba okufa ku muno okuzaalibwako nembeera n'abaana nenfuna maidi neneeyongerako noolwo nzaani agenda okugamba omuntu ndeetera wanigira siyamasi bankozesa nange nfunye gwe nkozesa nze nno okulwange kyali kyamaanyi nzaani mukama nampo maidi wange gwe nasooka okufuna yanjagala nnyo n'abanga muto wange yali muto mu myaka naye nga mukulu mbirowooza kati abaana bange ne banga bamuyita baaba up to now bamuyita baaba wadde nga sikyamulina naye yakula n'azaala n'akola atya n'agira naye tukwatagana naye antwala nga maama bambi that means toli muntu wa mpisambi ekyabalabi be bayinza kyogera naye kunze nganze bwenesinga tusawangaza tosaba kale yes abakozi b'ekyanga tosaba nga ku bakozi abataano be wakakozesako tekuli n'omu abeereyo n'agamba bosi wange ono mu movies bantu basobola okwekyanga naye era mubaamu agamba basanga dino eri mukambwe naye nze mwebaza omwana oyo namugamba yes yandeka mu kaseera kazibu naye namusonyiwa ku lwo emyaka egitiba bakwana kati ate ne mmanya nange nenziza akatambi emabega manyi neegerezaako nnyo ku bintu byenziza empitamu oluvannyuma bwe yagenda n'afuna olubuto n'azaala yaddanga nnoonya bambi kati mu kuddanga nnoonya nampitiramu ne musanyukira nnyo kuba nali mwagalira ne mugaawo okuva na leero ewange waggule wonna weoyagaliranga okukola ki tokyali mukozi oddanga mwana muwala wange kati kye nagambye nti nina abaana ne muzadde nina abaana kakati nagendanga okulanga buli ddakiika ndabanga eddaala lyange eryeyongerako nga sikyalaba kyenfiirwa wabula nga ndaba neeyongerako nsaani ateeka abaana mu kisulo nsaani naye nga nsaani abateekayo nti viddi kubanga nze saagifunako nga ndimu kyekirungi ky'omuntu atafuna bintu olumu ye aba ayagala nnyo abaana be babikole ki abagagga gye balabira ng'olyaga kati ekyo kyonyumya amawulire kunze gaba mawulire according ku mbeera mwendi enzizemba gwe muzoyita kakati munnange mukama nankwatirako oluvannyuma nafuna omuntu nga maze okweteekateeka obutuufu bw'obutuufu nenfuna omuntu Katonda namumpa nga wakiteebwa bwemufuna nga wakiteebwa ne musaba onozaala abaana bange kubanga njagala nze mama nze taata abaana bange nobawo omukwano gwa taata lave yange yakuteesaako kubanga obeera mu buto wano watomeramuko ku nkonge kitegeeza obeera obufuuse macuwa nga tokyaduma tokyatomera omwami nga ate nga mwami mukulu kati ate mukubeera omwami omukulu bambi bwe mwogerako mpuliranga emmeeme egyo kati omwami munnange omwami oyo
yantegeera nengamba oba yegirasa ey'omuwendo Katonda gye yali yateekateeka nga simanyi mu butuufu otomedde ebisenge kati omwami n'abanga muyivu nnyo kubanga dokita nanjagala nnyo nantegeera nnyo nakkiriza okubeera taata w'abaana bange n'abaweerera munnange kati olwo nensigala mu kayumba kange gye nali nzize nga nsobola okgenda nga akayumba kange kerongoseza mpola mpola nomanya nkongeddeko kannaako kati kanzingire era n'ebintu saayina bingi no kambigire bwe nti basimentinge wano nja kukola bwe nti nakano bakakole ki kuyiiya ng'omukyala bambi omwami oyo nsaba Mukama amwongere bingi Amina ampangalize nnyo katumale yesalayo Allahumma amin amin ennene kati obulamu bwange mu Ebonies ngera bwe gambye mu kintu kino kakati ntandika okufuna era okweyagaliza kuba neeyagaliza oba neegomba omuntu ategomba nti abatagenda n'abalala mbaagaliza naye nabuuza nawulira nga munda munze ndabika nsobola okusobola kwange neŋŋamba kati wentuuse nsobola okuwandiika nentandika okuwandiika yes of course wadde kumusomesa wano ku kido tomuta kati okuyiiya kubanga n'obuyimba bwe nali ngize bwe nawa mu UPRS nze nali abweyiriza ng'ate nze era obuyiiya n'obwewandiikira n'ogenda mu studio n'obwekwatira bw'otyo kati nentandika okuyiiya movie kati simba wakati awo Senga Ketra kukyokuyimba wano kubanga tuwali tukyali ku Senga Ketra omuzannyi ku kyokuyimba wano watandika ddi ng'omaze n'okwawukana n'omwami omaze ojoyininga Ebonza otandise ogenda ne ku TV ku stage ofunye kasente kwe kwasooka nga tonnaba kubanga nasisinkana kwe kwasooka wali nga omwami tannafa oli ani mwami ola owakadongo kamu yali afudde era bambi ntandika ekirooto ky'enyimbe Hamani ng'ate afudde era akayimba ke nasooka okukuba kaali kakwata ku ye nga gwe ngayizaako naye nga buli nkayimba nokaaba mukaaba natulangawo nenkayiya neŋŋamba wandibaddewo n'olaba kati bwe nali omulundi gwe nasooka omusisinkana namuyimbira oluyimba lwennyini Mmire Nannyondo kati Mmire Nannyondo lwakuba nti mwalimu erinnya lyange Nannyondo nendukwata nnyo kati bwe namulaba ngaze mu holo mama wange yali yejjejja wange azaala maama nga ffe tetusasula kulaba firimu abayimbi nga tubalabira bwereere kubanga mwe tusula kati mwe namulabira kati ne muyimbira oluyimba lwa Mmire Nannyondo kati tegereza okuyimbira omuntu w'ekintu kye nga gw'owulira nga njagala mulage nsobola okuyimba kubanga ebigambo obutuukiro bikwata byonna nabikwata nyimba zedda zaalinga mpanvu nabikwata ate era ne mu kuyiiya kwange nayiiya kadongo kamu nnyo lwa nsonga yalinamu nnyo amakulu bannange lwaga nti ki naye ennyimba z'omusajja oyo emyaka gye yeebase ne gy'ateebaka wadde oli muto naye n'owa obudde n'oga nti kantuule mpulirizeeko tewalibwa lutalina makulu alimumanke yanyimbirako mbu omukyala bwakula okuva lwameze ebbeere kuyingira ddongo balina okusumbuwa nze nakwata meaning kubanga byebigambo simanyi rhythm bulungi naye ebigambo byonna bikwata kati omwami oyo nyinza okugamba gwe nali neegomba mu byakuyimba kati ate nantwala nengwa ne mukiri oba onfuna kati Mukama n'ayamba kino ne kibuuminga naye ate ng'era nakiri nsobola okuga ntya flash yange yiyo teekako oluyimba lwange at least yadduwulira awo lwaki mba siri muyimbi siri walinnya naye waga nti teekamu tuwulire era ogawe muyimbi wadde si mumanyifu mu kuyimba kakati
embeera nebeera bwetyo. Gwe bulamu mwentambulidde n'entandika. Tawo wayiya akayimba kakasooka nga kasinziira ku muntu inspiring. Exactly. Nonyonyola yali wali. Of course kali chaka kali kanaku kubanga era owulira wali baddewo. Yali nnaku mu butuufu nnyo. Ng'owulira muli mutima amaanyi galinga agagala n'okuggwa. Omusajja oyo ennuma gye yannumamu nabuuza kati maama we bwe bajja okumbikira omwami oyo nawulira ng'ekirooto. Ali omwagala. Tudde mu mazima nga ddala bino mbyogera mu nsonga ya Hamani Basudde. Nakaaba ne bampa n'amabugo. Ebyaddala. Saamanya mulanga munene gye gwanva. Nga mbutuufu sikyali abaali abandaba bakola atya. Omwagala kubanga soka just wali omulabulabi nga muyimbi. Naye wali omwagala ng'omuntu. Ekituufu nali mwagala ng'omuntu go ge mazima. Kuba uli alinaku gy'oyogeza. Ebyaddala nali mwagala ng'omuntu. Kyali kikwasa ennaku kyakumalamu ndooza n'amaanyi. Wayongera n'okuyimba amangu ago oba wasooka n'obireka ng'omaze oyiya akayimbako kano ak'ennaku. Akayimba ako nakayimba. Naye nga mpulira by then abantu buli omu yakuba oluyimba. Naye nga muli mu mutima neebuuza lwaki teyamenyese. Lwaki teyalemadde kaluba. Njukira yali accident. Era n'agifuna bagifuna ne batwalako mu ddwaliro ne bajjanjabako. Naye nagenda bwatyo. Ng'amumuza emirembe. Ate era siyinza na kumwerabira. Noze ebiseera bye gwe twali ssaawa zino gwe tuyinza okugerezaako kuba nange ye yannuma nali simumanyi in person radio. Ebiseera byaffe bino gwe nyinza okugereza ku Hamani obulumi bwe wayitamu radio. Kuba bwakya buki ku makya ne batugamba afudde. Okuba ye yagendako mu ddwaliro. Naye twali tusuubira okuwona. Essuubi lyeyongedde. Katulowooza ajja kuba bulungi. Kati ono ye teyalina tetwafuna yadde time egamba tumuweeyo omumiro gw'otuzi kale oba bamudduseeko tekyaliwo ekintu kyajjanga kibwatukira nti kuba nasooka nempakanamu nempulira nga mutuukiriza nze nalwawo nange ku radio ow'omulembe gwaffe nze nabiwunya akwede ngamba abajja mala batugambe naawe mulamu balimba abo naye paka wane twagenda ssomero omwezi nengamba bannaaye ebyaddala nti omusajja yafudde. It was very unbelievable. Kati ndowooza bwe obulumi bwe bumu bwe wayitamu naawe ng'omuntu. Nabuyitamu era obulumi bw'omwami oyo n'addamu neefuna obulumi obutamanyi bwa mwami oyo naye nga naye nga mugattako. Nafuna obulumi oba obutalinvaako okutuusa Allah lwali nkola ki lwali ntwala. Lwansonga ndi mulekwa sirina mulekwa ndi nfunzi. Ozo enfunzi yo muntu aba afiiriddwa bazadde be bonna babiri bombi. Kyannaku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungu ayongere okugumya omutima gwo ennaku ogisiimuuleko. Wakitibwa Allah era nja mwebaza nnyo kubanga mama wange bwe yanvaako nali simanyi nti nsobola oweza wiiki ku nsi. Mama kiralamu mu nsi yonna etali Uganda yokka mu nsi yonna nkyogera nga nkisimbako amannyo ate nga nkikakasa mu maaso ga Allah ku lwange enganzi. Teriiyo muntu mu nsi ku lwange ayinza kuba nti ansinga okwagala nti bagala gundi ayagala nnyo mama we tewali akwata kifo ekyo nkirimu bwomu. Gundi ndabika nkusookayo kisoboka. Terina nvuganya ate ndoozera teriba bwe ndowooza kuba ndabika nkwata ekisooka maama mwana wange. Sina na buli omu yamanyi bwe kituuka kuba maama. Simanyi nakumanya. Neewuunyanza omuntu akeera ku makya nga tayagala maama we mwewuunya. Nomalako wiiki nga tokubye essimu nomalako ennaku 3 nga oba document maama wange bwe yanfaako nawalirizibwa okuwummula Ebony. Ku ye wasalawo no nga akasika kaari nga tebangobye.
n'ogamba kansooke nveeyo. Nga ndaba sikyalina kyenkolerera. Ate nga abaana bo beerabidde ku lwa maama. Okimanyi nti nasabako Mukama Katonda ntwale kwolwo nga sijjukira baana. Nga ngamba abaana bajja kukula ebyabwe oba nabo Mungu bw'abaasazeewo n'abaasobola obbaleeta. Maama. Nga njagala mu kabbuli eyo. Maama wo. Batuteekemu babiri. Nkiraba kati. Alhamdulillahi rabbil aalamiina wa kitiibwa Allah. Lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Allah akulamulize ekisa n'ebyakusoboka akutangaalize kabule. Amiina. Naye Katonda ate wa buyinza. Munne nagenda okulaba nga mpeza emyaka 10 nga maama wange agenze nga wendi. Kusa obulumi bwo bubaawo kubanga ne kati era obulaba. Yangendako ng'ate nga sinnazimba kayumba kali nga sinnagula na kapoloti. So nga nali nga nkimusuubiza nnyo tulina okubeera ow'endiguuze babiri. Ngenza okufuna ku erinnya Libuminge nfunemu kale ku kasente nti birungi nti kati mama wange mutwalira kyonna wakisabira wenkimuweera. Nga nafuna ne ruumu eri awo nga mama wange yali badde asula mu eyo ruumu. Negiteekawo nti eyo tujja nga giromberanga mu eddu. Nga Mungu asazeewo. Ate ne taata naye mu 2015 Mungu naye n'amuyita. So ebyange bingi Obulumi bwo mbulaba bungi. naye ate ne mmala wakitiibwa Allah ne neeyongera okuguma nenva nenga nti nenzikiriza kasamu Allah yatwala maama bwe namanya nti ku nsi waliyo okufa. Nali nkimanyi naye nga tokifiiringangako. Kasita yamutwala ne mmanya okufa gyekole era kituufu. Wakitiibwa Allah wayawukana. Si nti maama wange abadde wa kitalo. Kituufu. Maama wange namufuuwamu omukka. Maama wa buli muntu wa kitalo. Anti waliwo batugaana mu ddiini okugulumiza. Lwaki ogamba nti tekisoboka tewali Allah kyatasobola. Maama wange yanfiira mu mikono ate nali nga nkisaba. Maama Katonda wa ku nsi era teri kitonde kimusukkako ku nsi wano. Kyevudde nkugamba nti maama wange teri ansinga kwagala maama. Nafuuwa maama wange omukka nga sikikkiriza. Ng'omanyi azirise buzirise. Nga ndowooza osanga aziyidde naye ne bigaana. Kati nno nenzimba akayumba kange si kalungi nnyo. Sina bya bugagga nnyo. Naye nembanga neefuna wembeera nga sipangisaawo munnange. Ate Allah nankolera ekyamagero omwana wange n'abakuza. Alhamdulillah. Ate era Allah nankolera ekyamagero omu ku baana bange n'atwala kino kyendimu. Ate bwakitwala abaana kuliko omuwala mulenzi balenzi bombi. Okay. Bombi balenzi. Naye omu abasinga bamumanyi kubanga naye artist azanya Mono Time. So alina abakayimbira. Okay. Kakati ate naye director yabyagala kuvanga muto nenziyanga mu traininga. Kati yoyo n'ayambala kyenayambala naye n'afuuka serebu. Nga tuzeekaawo ku by'abaana. Omwana oyingira mu bino ebintu gwe ng'omuntu tewakiwuliramu buzibu ko ali abazadde agamba nze omulimu gwenkola omwana wange saagala agukole. Munnange saakiwuliramu. Kubanga nawe tokifunyemu buzibu. Saakiwuliramu lwa nsonga. Nali njagala ekintu kino kitegeeza nti yakiyonka. Yakiyonka n'akyagala kati nga nennemesebwa kimukugira nimanya nti ekitone kimufuuse. Ate naawe omanye ekitone we kyakutuusa. Decisions they were taking. Good enough Katonda nanyamba nembaweererako. Yes. Bo ne bansinga kate kusoma
Katonda n'ayamba omu n'afuuka yingini y'amasannyalaze, omulala n'abeera kati naye dayirekita mu bibiina ebimu, ate naye ne bamumanya. Embeera n'ebeera bw'etyo. Kale Senaketra, omulabi wa Brown Skin Events wabale kubanga okyaliko webale kusubscribinga. Tell a friend to tell a friend. Tuli wano eno tulina Senaketra, actress, director, muwandiisi, creative, like ali mu kino ekintu round, whole round, kyonna munda asinzira mu Ebonzi okusinga naye nga naye alina ekibiina kye. So omuntu yenna ng'oli ng'olina ebitone byoyo, talented, otudde nakyo, musician, kuzannya, tomanyi wakulaga, tomanyi watandikira. Yeah. Omukyalo ne yalibadde muntu mutuufu wakwekwatako kubanga teyabiyingiramu na talent byokka n'okubisoma yayongera n'abisoma. Nnyo. N'ategeera kyakola with talent and profession. Akimanyi. Wabale kubeerako abavudde naffe eri yonna gye tuvudde from zero we yatandikira nga mukyala mufumbo, abaana omwami, watuukidde otuuka Ebonzi ajoining atya. Asanze mwami Olanya amututemu Ebonzi ayingidde. She was welcomed. Interview yasooka ngali maziga. Exactly. Egamisa kuba waliwo abantu abalala bangi abali ku scene emu. Ne babajjako ne balekako ye. Lwansonga yakaaba bulungi. Kyabagambye kituuwo wasaze okikola kikole n'omutima ogugumu kuba tomanya nkya. So mwebale kubanga mukyaliko eyo preamble ye kuva gye tuvudde paka we tugenda okweyongerawo maaso. Obulamu bwe bugazi bintu bingi nnyo naye tulina ango gye tutunuddemu yawano nga actress. Ajja kujja nga atunnyonnyola maaso eyo ebintu bingi kubanga ye ng'omuntu ebimuyigirako bingi. Omuntu yenna amanyi obulamu kye butegeeza nti waliwo otuuka n'olaba nga ebintu bigaanye, n'otuuka n'olaba nga oba ggwe kati eno line gye watuuka tokyasobola kugolola n'otereera mu nsi eno. She's a good example kubanga yasooka mu bufumbo, teyasoma, azadde abaana, but she stood up for herself and now life is in a line ye gye yalibadde alaba nti yeeno. So never give up on yourselves, never give up on tomanya ani agenda kuyisawo ne oba osomye nga byosomye tebikoze. Try somewhere else. Gezaako wano na wali. Obulamu bwakugatta. Oba toli planned kid, toli planned wife, toli planned anything. Olina obeera planning gwe kennyini nobanga oyiiya. Osatuza bwongo bwo mu kifo kimu nakeberawo ne mwekubagiza era nze era maama era wowe. Stand up for yourself, give yourself confidence, mwebereremu nga bwe batugamba. Ebintu bijja tambulanga agezaako tabeeranga atudde n'atagezaako. So mukyala Ketra awo wennyini otunnyonnyodde ku baana abaana boyina obaweeredde tunyumizaako awo ku relationship wise watunnyonnyoddeko byali ebyatata abaana twabitegedde. Nandyagadde onyonnyoleko ku muntu omulabi wa Brown Skin Events. Oyingidde eno industry yes ozanye. Sagala bana ya Brown Skin natsonyiwa sigenda mutwala mu relationship leero. Exactly. Sigenda mutwala mu bintu byakubuulirira kubanga mulirako ekigambo senga. Leero tutunuulidde career ye ng'omuntu. Career ye yabiyingira atya yali atya okubanga bwali. Senga Ketra gwe ng'omuntu. Waliwo olunaku lwakya n'ogamba eno character gye bampadde bannayisi kaati saadizanye. Oba gwe kye baakuteranga ku mmeeza wagamba nga nze wendi. Ekituufu kiri nti olw'okuba nali njagala kyenkola. Munda mu nze kyandeetera nga muli obwongo bunga nti bwengeza n'enkigaana kyansi naye yinza okunzigwako. Wabula nagamba nja kigezangako. Buli akakisa we kajjira kankagezeeko nemwe nga nkagezezzaako. Kubanga omuzanyi wa movie buli artist yenna okakatibwako buli kitundu okukizannya. Buli character yonna gye bakuwa. Kalakita eyinza okulema okuzannya ya mwana muwere ng'oli muntu mukulu. Ate nayo tusobola ogikozesa. Lwaki? Abantu bangi akula bode obongo ne butakula. Era owulire teroga gundi yakola ebyekyana ekito. Oba onfuna. Kalakita
wali bwe in fact mu Agony and Ecstasy mwali mu bamalaya nga bamalaya bayina okusikiriza ng'oyambadde bugundi engeri gy'oseducingamu customer omuyitagire kyali kikalubo naye munnange nakikola ate nensigala ngenda zanya oli maama eyampisawo ow'amaziga naye bwe natuuka mu kitundu manyi nti ne bwe baba bandaba basobola okujjukira nti gayogedde ge mazima naddira nga ndaba babatadde ku stage okwentayisinga nga ndaba kigaanyi ate nga mbasanzeewo nempanika omukono nenga nti sebo mbadde nsaba obangezeemukko munenga ffenna atuwa chance era anyiiga nnyo ng'otudde awo n'otobaako kyewabula kati naye omukyala agambye kagenda atukoleremu ne mbaga bampeeyo omwami omu abaali ku stage ne bavaayo naye ngenda okutuuka okwogera ekyo nga ndaba bakizeemu emirundi ng'etaano ng'ate omukama waffe agalwa nedda muntu tosobola kukola bwoti ne bwoti ne mmanya kati bano ekibalemye kaŋŋene ndabe kale oba ekyange kinaayita nenjira nensaba bampeeyo kasikaati akampi ne bakampa nensaba akabulawuzi nenfuna kabulawuzi kange nenkatuggako wano egundi na wano bwenti nekasobola olaga ekkundi n'otusikaati nga toli muno nenyingira siteegi nensaba omwami ne bamumpa ne mulengera nga ava eri ne twashuminga nti gundi weetuli naye ne mwesooka nenkola buli ebisoboka nga sibikolangako ge mazima obadde nkola birengera bulengezi mu ntegeera yange ndaba nti bamalaaya kye bateekwa okuba nga kye bakola kubanga ekinansikiriza omuntu ng'oyo ekisambi kyange kyali kitototo nga tekirina nkovu kati nengira nemukowoola nenkola buli kantu konna akasoboka nga bwe munnyonnyola ndi omusajja najja n'atandika okumpa akasente ke era ne musika nenyongera okubikkulako nenkola ntya ngenda owulira nga abali eno enduulu zivuga nenga kati nno bano bantanodde kanyongerereko ddala n'ebiki enduulu ewaga nongimanyi maama nenkikinaza ebbina lyange mu kaseera ako nemunyenyeza nenkola ntya nensumulula wano eppeesa kwegamba ekintu n'okiwanika ku level ndala enduulu neyeeyongera ebyali byalemye byonna n'obikola sintyo kale ne mutima nga obwongo bunga nti oba bakubye engalo nga bakyagadde oba balabye nga kakati nenvayo ku siteegi era ne bakuba engalo kati omukyala ng'oyo azze abalaza ekintu ng'ekyo yakajja talina kyagira naye asobodde obbagira lwaki ebigambo era byaliwo era nti era buli wobanga abantu abalala okoze ekibalemye people don't see the advantage balaba kibi kya side eri yeteekawo alabika malaya yali abikozeeko dda oyo omukazi akana malaya oyo byaganfu toyinza kubeera nga tokolangako kintu bwe kityo n'okikola mukati neba ekyo kyetwetaaga omuntu atuula mu character n'agijaamu kubanga bamalaya baali balina kubanga bana ku stage oba bataano kati munnange nze golaba nga ndaba ne baŋŋanywa sigala sobola okukikola nenfulumya omukka nga sigumize naye kasa kiba nti kyekigenda okulaga oba buyaayo oba buki kati ekyo nno according to the determination gy'olina acting was not a mistake tewagendayo lwakubanga oyagala nnyo waliwo omuntu agenda mu kintu kubanga alaba gundi akinyumisa nga naye takisobola naye ggwe it is in the blood kati ekintu ekyo kiri mu musaayi ate nze omuntu bwankubira engalo nga ndi ku siteegi oba mmanyi oba tammanyi ye ate neyeevaamu oba tuli mu sho najja n'akwata ne bwezima nusu bibiri nga 10 oba 11 wallahi mu budde obwo mpuliranga nga nti maama ndowooza nyumiddwa n'asalawo n'aga nti bambi kyayina 10 kampe munnange awo neezuula olwo ogwokubiri nga
eya maama njiyinza kati ate neeno njiyinza Neno gisobola. neefuna confidence okuva olwo kyekibuuzo kyo kiri kyobuuzizza. Waliwo omuzannyo nga baguyita Daisy ne tuguzannya nga mulimu paati omukyala alina kipeti nga kyabitulituli nnyo mukyafukyafu yeegwanyiza nakijangajja naye ngaate kati ensonga eyo nno nayo nasooka nenga ya Allah binaazannyika bino n'amalako nakyo peti eyo erina okuyitamu egwe nga togisiseeyo togikutteeko kyokka ng'oli mu bantu ba bitiibwa. Munnange Katonda nansaasira n'oyiya kipeti kyo ze lihaso ziri ekintu bw'okiddiŋŋana n'okiddiŋŋana buli lunaku oyongerako okutereeza nakikola ntya kigire nakikola ntya neegwetya kati nga wenzaga nti olina okuleeta susu mu lugoye oyambadde lweru nga tetukulabye nti mwekaka kina ye ayina okujja kati ogundi yaffe yabazanyi bannange teri kyangu bintu tubirabira eno nga tuli eno tulaba tulowooza ye ate okufuuka obufuzi kyokka munnange kizibu nno ddala nga bw'okiwulira naye kyangu n'omuntu atya okuswala aba tajja bisobola kati lwaki kubanga olumu ebifaananyi ebyo mutambula nabyo fe bye tubalabiramu ku mativi era kizibu omuntu okunsanga nampita kubanga simanyi bw'onnyonnyola nakawunde ne sitaloosooka lowooza muntu w'amaalo akomba jaamu anuuna bulubandi kyekyamutumbula siyinza butasooka lowooza ekyo ate nange era neewuunyo kubanga naturali si mukyala bw'atyo si mukyafu si w'amaalo ayawukana nnyo tumaze kula n'otegeera nti bibyo twalaba mizannyo bya mizannyo abantu babeera n'obulamu obwabwe kyambale era erinnya wali lye mumpita olwo nze mbooyo kati wano mba mulala era tonsanga mukubo n'ogamba laba malaaya tabasenga oyo awa amagezi okitegeera kati buli wemba kyengezaako ga nti buli artist n'ayagala okujja mu kyo tetulinaamu kwekoza senga atula ne muwala we ne bakolokota banne okitegeera tetulinaamu kwekoza puliizi bwe tuga nti olina kuba mukambwe kambuwala bwe tuga nti ojja kuseka bandaba batyo obireka ebbali era ati abaakulemye bw'obireeta muze kyo sikisobola banandaba bati ewange era mbagamba genda ge mazima kuba singa nkufaabiinako ye fiizi kati nze mubentendeka lwaki mukusaba era njagala nnyo atazannyangako nkiddamu ne kumpewo njagala omuntu nga tazannyangako naye ng'awulira ayagala okuyiga kuba nze nayiga ate kye nayiga njagala okulekawo omukululo kinnyumira nnyo ng'oli agamba senga Ketura ye yantendeka mpulira okwenyumiriza munda mu nze oba okitegeera kati abaana mbaagala okutandikira ddala ku myaka 5 tumulinda oluwummula ne lukola ki kyokka okumanya nzanyisa abantu nga neetaaga ba actors and actress n'omufu tumuzanyisa ekyo badde okimanyi lindako nefuula omufunzi omulamu oba omufu anti omulambo guba mu keesi obadde onkanze ate oyo taba mufu kale mu firimu abamufu n'abamulamu mufu ate era omulambo gutugira kubanga bakutta anti kituufu mu firimu bakwatidde mu nti muziikuula y'abantu nyiza okuba omubbi najja waka nga nabaleseewo nga baana bange temuliiko ayamba babasanze muli ku TV zino ez'ennaku zino tuli ku gundi tulaba n'ayingira omwana asereza ku simu ati n'akutuukako n'akuteekako ekiso ku bulabe naga tokuba nduulu tobaako gw'oyita ate nakukozesa kati ate ekyewuunyisa ng'omumanyi sinakindi ng'omuyinako oluganda ate si bye biriwo kati kyaneggulo kakati oyo gw'oyinako oluganda akugane bw'omwogayirira kugamba munnange nange sandyagadde kutta naye ekikulu omumanyi
document okumanya omuntu gufuuka omusango. Yes, bulungi bantu babase kubanga yalabye omubbi. Era bagamba wakiri wabaze kubba wekweka obenga ataliiwo baleke bakole kye baagala. Kakati naakusobyako kati ate omusirikale naga temujjaawo awo twagala kulaba ekibadde ku siini kati mulambo beera tozanye. Kati munnange okutandikira ku lubuto paka ku mukadde w'emyaka 10 mubeetaaga. Tubeetaaga. Bannaye abantu abalina talenti zammwe abalina ability. Ekirowoozo mu mutwe gwo nga ddyo tobimanyi yo agenda kweyigiririza. Ekyo kituufu nnyo. Agenda bawe ennamba ye ey'ekibiina ey'ababulire egyasangibwa so that temugamba nti wakotogedde brown skin events wetuli naye waali. Kituufu mukwano. Senga ketu okutwaliza wamu ggwe teriyo sini gye baali bakuwadde n'ogamba sijja oba ennimye okola ekisoboka kyonna. Njagala nnyo okugezaako nnemererwe waakiri. Naye nga muzona ze wakakuwa tewali yali yegaanye. Tezinnemangako buli kye baba baŋŋambye as long as nkitegedde. Kubanga bwe nkitegeera nnyina kwambala kifaananyi kya mulalu. Saagala mu kwekoza lwa nsonga omulalu tabuuza mu kasasiro mbu kino kimazeemu ennaku mmeka. Oba onfuna lya kasasiro oyo tojja genda ne zino enviiri mbuno ngenda kuzannya bulalu nga ndi bwe unless nga twateekateeka nti ogenda digwira mu kkubo ng'abadde oyina gy'olaga oli smart naye era mutulaba nti oweyambula kubanga kali akategeera ka bino kawedde. Oba onfuna kati nzanyeeko okufa si kwangu naye nali nzanyeeko okufa. Ate mbadde manyi ekisingo wangu anti obeera wali wati olisitwaiti ate kamera tegenda kulaga nti osoba switi bwe baba tebakukubye essasi natandikidde mu bulwadde imagining okusooko ebyessasi byo baaba okwesuula. Ate essasi lyo lituyamba nnyo olina oggwa ate mu position gye tuba twakuga nti gwawo wennyini awo ekigwo okimanyi ekyaweesudde ekigwo sewo kiruma tukipracticinga. No pain no gain. Indeed. Ge mazima amatuufu. Naye nze ndaba oli ow'obulwadde abijja okufa kwe kwangu. Munnange obadde omanyi nti kamera teraga nti ossa tewagenda kupima oxygen. Sweet okimanyi oyinza ofiira ku stage awo. Omanyi eddakiika we tunaakuŋŋaanyiza abantu mu miranga muki nti oyinza n'okubaako ne banno wano nawugira ne boogera ekigambo nga kiyinza okusesa naye nga tolina sseka. Ofuna n'awakusiiwa gamba oba okyagudde awo n'olengera ekisaanyi nga kijja tolina kuvaawo. Ate omufu tatunula. Kati ate tuyinza okwetaaga ng'oli mufe eyafudde akanudde. Maama terina eriso terina kutemya. Buli kimu si kyangu naye gwe akyambadde gwe okyanguya. Maama nteberezaamu eriiso enswere eriyitako terina temya. Anti oba olina okukola lihaasa ewera kati ate ne ku stage wetu kati naate waliwo paati nga baakusobyako ne bafuna we bakusuula nga enswera zirina okubaawo. Omanyi nga tulina okulaga ekiwundu nga kiriko n'envunyu nga weeziri. Acting nzibu nnyo naye nnyangu nnyo kwayagala kyayagala. Naye kambuuze tofunanko okusoomoozebwa nga bakutadde ku siini naye nge walayi mu bulamu bwa bulijjo nga tokikolangako oba kale buli omuntu alina ebintu byasinga okutya. Walimu omuntu atya heights nga bamuteeka ku kintu nga wawanvu ne waba si wawanvu nyo letse bino okugeza nti ngenda kugwa mu kidiba. Tugeze amazina gemuzino abantu aba Ebons ge bazina ku stage. Olimu engeri ya acrobatic kind ebyokwekasuka ng'oli tajja ng'abitya naye ng'ate bamugambye alina okikola. Kati ekyo incidents omuntu wadde practice n'atuuka ku last hour n'agwa ne bigaana in one way oba n'afunirawo agoba ne mutima ne gugaana oba n'akola mistake mu acting lwa nsonga natural ekiri mu ye kya kitya. Mazzi olina ogwa mu kidiba oba bonna natural atya amazzi. Oba bonna obuzibu buva ku bino wammanga butakola lihaso. Lihaso gye tuyita training.
kubanga n'abajaasi nga banagenda ku front basooka kyankwanzi mu kwegezaamu. Naye oba mmwe mulonda omuntu anga musooka kutegeera nti ono kino takitya naturally fears ze zino tetujja muweeyo paati. Bwe tuyita audition kati kangereze nga nvudde ku Ebony nganze bwe tuyita audition tuyita abantu abaagala okuyiga tusooka era oli yajja naha bannange ngase naye bw'asasula fees we gw'ogambye okakatako okumugyamu ekyo kyoyagala. Mubeereko mukoleremu muddiremu kimulage kikola otya kakiringa okugamba nsanze omwami wange muluumu mu buliri bwaffe nyeza okudda nga bali mu kikolo basobola okubuulira bwe bayomba okakasa basobola omanye amaanyi gye gava ggwe oyomba ne obasibya ddala ne oba bya acting oyomba n'obusungu n'amaziga gajja totegedde oyomba okaaba nga terina gambye nti yogera kino oba okitegeera kati kala kiteyejja nga ekintu incident eyo teri ajagala mbulamu bwe nfiiriddwa omwana ng'oŋŋamba bw'obuuza kati nze nkaabe ntya kati mbutuufu tukki ekyo kiri nakyo mulimu incident nga newe acting ekwasa ennaku erina okuteekamu eyo part kati gaya naawe okimanyi nti nabadde mu kwetega musajja oyo namagala obwedda naye siina bwe nnyeza mutandika Katonda mpadde chance azze mu kabaala agira nga wetega tewali waali mu ngeri ya mpolampola nsuula egundi nga ddala n'akasikati kange okugulu nkwekakasa paka era abantu bajja kugira era naye ajja tunulayo okwentayisinga omuntu mu ngeri wabula mbabuulire byebyange biwanvumu kiriwo wano kyo kiraga teri paati erina lema muntu oba obitya oba tobitya ojja bizanya till you make it fake it till you make it oleva mutowo tosobola kumugamba nti afuuke taatawo onfuna in fact g'omusinga obukulu kati ate anaakuzaala atya ekyo kya bulimba kirabwa n'ayonka in fact kansooke nzireko mu ango ya muvi bannayuganda tewali kye tutasobola I swear ekimu ku bitulemezza okubaako we tutuuka abamu nsonga ya kwenyooma. Ekyokubiri mulimu abatenyooma nga nze seenyooma era omuntu ng'ali eyawulira yandiyagadde mbeeko kyenkola kuba ba directors tuli bangi sirina lunkulumpita kyotomanyi bwema nkimanyi tukigabane kibi nnyo okwesigaliza ekirowoozo n'obeera ng'ogala sijja kugira bunti ate nga gwe tolina gy'okitwala bwe nzija n'ekigambako tusobola okugatta obwongo ne tujjamu ekiki ekiramu ekirala bannayuganda twejerega n'okwenyooma ekisooto benyooma twemunyenyoma oyo talina naawe kyangamba twekiya oli ajja n'akulonaga nze nnina emmotoka bweti kati oyo aludde mugundi naye yali akozeemu ki ebyange bye nakolamu nti nafunawo ensula ku lwange kyali kinene. Success is not weighed by you agiraba nze nnyiniyo neeriisa anfunye emikwano gyange amagezi ge nafuna kikulu nnyo mu byo nina bengawaddeko nze bwe mba nkutendese n'ofuuka walinnya wallahi bw'otanjogerako nyiiga naye ate bw'oyimirira noga nti gundi yeyakola bw'ati banene bwe bati bampadde ssente mpulira nga nfunye credit enkola esaana emala naye mu Uganda gavumenti efubye nnyo okuwa sako z'abayimbi fena tuli ba artist by the way naye ate abayimbi bo bafunyeemu nnyo okusinga ku bazanyi ba movie TV muziraba ebinigeria bannange twogera amazima bw'otunula mu Nigeria bye tulaba mundaba yo mu bantu boolabyeko mu Uganda ba artist okakasa nga tetusobola kuzannya kusingako kuba Nigeria
tewali kyanjawulo abaana we bali aba actinga naye simanyi kiki kubanga be bakola si byanjawulo nnyo. I think simanyi nze naye ndaba Nigeria at the moment oba bo balina sinzi waliwo kye bakola ffe Abannayuganda tetutakola. Abanigeria bagufuula mulimu. Kyo kituufu bo it's a profession. Naye wano bo support kale bakyabiyisaamu amaaso.